Rabbil alamin. Bali nebaza abantu bonna ndi musanyufu obusanyufu olwannamaddala okulaba nga musobodde okuyimirizaawo kino okuteerabira muganda wammwe Isima. Nebaza nnyo neebaliza ddala nti mwebale nnyo era temujjangu olwo. Nze kulanga kimpadde ekyokuyiga era nsaba Katonda asaasire buli omu amugazize ebyenfuna amusasulemu ekisinga obulungi kubanga kino kyemundaze ntegedde nti mumwagala nnyo okuyitiriza kuba kinadde sisuubira nti musobola okuba nti mujjukira nalabidde awo nga bateeka nti omwaka engeri gye guwezeemu tuteekewo ekijjukizo lubeere nga lutambi nga lukola ki nga lutambula. Nebaza nnyo buli omu asobodde okukwata Mr. Hab buli omu yenna akoze ekyakoze omukolo guno okubeerawo. So nebaza nnyo Baby Cool, nebaza nnyo mukyala Figa olw'okubeerawo okuyimirizaawo egambo okulaga obuvunaanyizibwa obw'omukolo guno n'obulungi obugulimu. Bannaye ebyokwogera nalibadde njogera bingi naye nze bimusanyufu nnyo kubanga olw'ensonga mwakuka batabani kubanga kulaba nti musobola okulaba temwerabidde muganda wammwe kati nange mungumya nemanja nze taata wammwe ate jjajja wammwe kati nsaba ekyo mubeere n'empisa mukitwalire awo mukikuume ate nammwe mwabasigaddewo mbasaba mubeere nga nammwe mulekewo omukulu nga muganda wammwe gwakoze eki gwabalaze mugoba kiki kye munaalekawo ekinagasa eggwanga. Ebigambo ebyo sina bigambo bingi nnyo okujja okwebaza mbasabira Katonda abasulemu ekisinga obulungi mwena mwena mwebale nnyo mwebalire obugalo bwa taata